Mugetufuna yesenga wa Chosen Becky ayingidde mu nsonga zaabwe era atabukidde Chosen Becky mu katambi kano kengendo okubeera nga nkuzannyira naye nga nkusaba subscribing atanaba naawe atanaba kulayikinga video eno genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogirayikinga. Mbalamusizaako mwenna aba TikToker abagibeerako n'abajjumbizi bannange mwebale. Naye nsookera ddala okubabuuza ebyobuwangwa n'ennono twabisuula. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza bakulu bannange kuba nzira wano mu kayumba kange n'ensoberwa. Bakulu bannange abazaala Chosen Becky, mwasuula ebyobuwangwa n'ennono. Wano mu Buganda ne bw'oba toli Muganda, wano osigala oli mu Buganda. Mukeera mutya ku makya mubeerewo nga muwala wammwe bamukola proposal oba bamusaba obufumbo, nammwe ne mukwata akazindaalo ne muwa sipiiki. Kyenyinza okugamba nno muwala wange, ne bw'oba ne bboda ennene, ne bw'oba mulungi otya, ne bw'oba oli sereebu, mbadde nkusaba olabire ku bayimbi banno basereebu banno. Nyinza okugirayo nga Moline Nantumi, nenkugirayo Irene Namatovu. Mbasaba ekitiibwa kye beewa oba Maria mundagire oyiga okwewa ekitiibwa. Ne bw'olibeera ne bbode, ne bw'oligejja n'okomayo, bannange ejja obufumbo ku social media. Kubanga ekisooka ate ekyokubiri, toyina gw'olaga, toyina kyoyolesa. Omusajja wamuzaalamu abaana, otandika ddi okukeera ku makya ogende ku social media olage omusajja yali mukwano gw'abalo, omuleete ku social media fenna omutukube. Ate mwana wattu n'ogiremerako. Ngamba mwana wange bakuwaga byampewo, ekitiibwa okisuula, erinnya lyonna lye wazimbira ebbanga oli mu kuliyiwa. Tukuume empisa, tukuume ebyobuwangwa n'ennono. Omukyala si bw'akola. Mujja kunvuma muli bangi, n'abampeewuula mujja kumpeebuula, naye nze sigenda kugeyanga bwe mukola. Kubanga buli mukyala yenna afuna ebizibu, buli mukyala yenna asanga obuzibu. Kale bw'oba wasalawo kwagala mukwano gw'abalo, kwekako malayako malawoko muterevu nnyo embeera yo eya Chosen Becky ekyakutte wansi ne waggulu. Kansubire omukyalo oyo mbigambo bye osobodde okubeera nga ate mwanatu omwewulirirako. Ono nno ensobi asinze kubeera nga agisalira omusanga, asinze kubeera nga agusalira bazadde ba Chosen Becky ng'agamba nti bano beesuulirayo ogwa Naggamba nga ate balaba omwana ekyamazima ali mu nsobi, nga balaba omwana ali mugenda maaso n'okubeera nga ate akola ensobi, nga ye kyagamba tosobola kera ku makya n'oddira mukwano gwe yali baloowo n'ogenda maaso ate naye n'omuganza. N'agamba nti ekyo ekyamazima kyali kikyamu nnyo nga bw'okiwulira, era Chosen Becky kye yakola tekyali kirungi. Ate n'agamba n'ebya social media okubeera nga ebintu abiteeka nnyo mu social media abyanja, buli omu n'abeera nga abimanya, si kirungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kakati gwe ng'omulabi njagala ogende mu comment section naawe obeere nga otuteeramu endowooza yo. Ddala Chosen Becky kino kyakola ekyokuteeka relationship gy'alimu n'oyali mukwano gwa bbaawe, ddala akola kirungi oba kikyamu? Tuteere endowooza yo buterevu wansi awo mu comment section. Naye nga yo omukyala nga bw'omulabye omusango agumusalidde n'ategeeza nti ddala Chosen Becky yakola kibi nnyo okuganza eyali mukwano gwa bbaawe, kyali kikyamu nnyo. Ate
n'ayongera embeera n'agifuulira ddala mbi n'agenda abireeta ku social media n'abireeta ku mutala guno ogwa social media kwomanyi okuli buli muntu owa buli kikula kuliko abantu aba buli ngeri n'agenda abikwata n'abiteeka ku social media. Kaakati social media eri mu kubeera nga emusabula bubi nnyo ekigenda okubeera nga ate mwanatu kyafekitinga kariya ye y'omukyala ye yebadde endowooza ye. Naye ggwe ng'omulabi nawe nkusaba ogende mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo. Mazima ddala Chosen Becky yakola bulungi okuddira relationship ng'akimanyi bulungi nti omusajja gwali naye kati yali mukwano gwa bbaawe we baakyawagana ate n'agiteeka ne ku social media aleetere ba social media in-laws okubeera nga bamusabulanga olutatadde. Ddala yakola bulungi oba yakola bubi? Tuwe endowooza yo mu comment section wansi awo. Kale kankwongeyeko n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribinga gwe atanaba kulabika wo subscribinga nawe abadde tanaba kuwa like ku video eno genda maaso obeere nga like ogituteerako ku ssaawa eno yennyini. Butereevu katweyongereyo n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma ate tukomewo tweyongere maaso. Olwaleero nkakasizza basudde bye yayimba bituufu nti wandikola ekintu okulumya gundi n'ofundikira ng'oyambye muyambe. Amiri atunze emmere olunaku lwa jjo n'olwaleero era ku luno Amiri bw'atagaggawalanga bw'atyo bw'alifa. Nze mbeera kumpi naye okuva jjo n'olwaleero restaurant esiiba ejjudde n'abamu batuula eri okusala ekkubo. Bano bonna abajja okulaba ennaku gy'alimu omala kulya andi tolina bw'olaba nnaku ye nga toyingidde munda ate oluba okuyingira nga bakwesooka kasitoma yuwa welcome bo tebamanyi ebyombo okimye lugambo. Nkugambye neeyaza okusunga afundikira alidde. Abutereevu embeera bwetyo bwekyali ewa Dictator Amiri. Dictator Amiri obulamu bwo butambulira ddala nga bwe yabubala anti embeera yonna eriwo ate yamwongedde bwongezi masannyalaze mu bizinensi. Mwenna bakimanyi Dictator Amiri alina restaurant empereerwe. Restaurant eyo essaawa eno yeeyongedde okubeera nga ate mwanatu esituka. Abantu beeyongedde okubeera nga ate bagitegeera olwa ssaga eno eriwo eya Chosen Becky. Kaakati naawo omusajja oyo bw'agambidde nti omuntu ayinza okwagala okukola ekintu ng'alowooza kulumya, alowooza agenda kusuula ate n'aleeta buleesi mukisa. Kati bino byonna ebiri mugenda maaso ekyamazima byongedde kubeera nga ate bisitula bizinensi eya Dictator Amiri eya restaurant. Era we twogerera essaawa eno restaurant yo ejjuza n'ebooga n'abalala ate ne bakomekereza nga bagobe kwegamba ekintu kino ye yakifuniramu mukisa wadde nga baali bakikoze mu mbeera mbwe ey'okumulumya. Actually Chosen Becky byonna byakola byali alowooza agenda kubeera alumya Dictator Amiri, naye ssebo gye byaggweera ng'akasajja nako ekintu kakiyingiddemu ne keefuula nti kalumiddwa nnyo kumbe kanoonya sympathy bantu bizinensi esobole okubeera ng'eboominga. Era we twogerera essaawa eno kugambye emmere oyinza ogendeyo kati n'osanga nga n'emmere yaweddeyo. Butereevu nnyo ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba osubscribinga gwe wenna atanaba kulabika nga ate osubscribinga, likinga video nawe abadde tanaba kulabika nga ate ogirayikinga. Itira mu comment section ompe endowooza yo. Nawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu kyonna osobola obeera nga butereevu okiyisa wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.